kamu era njagala okutegeeza bw'oba oyagala okutegeera nti bataata bo baalya buli kamu gyamu ebyambalo byaffe obiteeke wali okwate mundu zaffe oziteeke wali ngomu oziteeke wali ojja gwe kennyini weezimbewo olaba oba tetugenda kwewuja akalulu ng'ojja okutegeera nti kipusi bumonde people power, our power, Mchala Nabanja. Now when you know Bakabo, you know the family now took a mango and Nabanja. What do you know? Mchala Nabanja, you know Bakabo. What is a no Kunga? But out of this sea, Mukampa and our Mukabawe. Name is one of your never kiss or never. Abamu bakanywa musayi tubamanyi waliwo nosebo president waliwo deputy RDSOM nawandika ebbaluwa yali yeewadde obuyinza bwa kooti nemuwandikira nemubuulira nti tolina buyinza bwa injunction namubira esimu nambuulira bw'alina emmundu nange mugamba nina amateeka baŋŋambe kanywa musayi y'omu tubakulira okubuzaawo abantu baffe nga Bobi Yango ono gwe mbalaze wano mbabuulira mwe RDC ab'emukono ab'ewakiso ab'ekampala mukwate mmotoka zaffe muzizze ku mirimu waliwo ne bayita Robert Kambugu yazze mu ekereziya katulika nga tusaba ngaze kunoonya kalulu ka Nnambi era Honorable Sserungu n'amubuulira ebigambo eby'amagezi ba mu byobufuzi genda okola emirimu gy'abantu kuba balina kuba bakozi ba gavumenti bwe tuba twasaze nga bali mu mmotoka zaffe